Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ajjukiza gavumenti ya kuno okuzzaawo enfuga y'okugabana obuyinza emanyiddwa nga federo kuba y'engeri yokka ey'okumalawo emiranga bannayuganda gye balimu. Ono asinzidde mu nsisinkano gy'abaddemu n'abakugu mu by'obufuzi okuva mu ggwanga eri Amerika mu ssettendekero wa American Leadership Academy abakulembeddwamu Katikkiro eyawummula Joseph Mulwanyammuli Semwogerere. Obutonde bw'ensi ebyobulamu gavumenti ekola ku byokwerinda ekola ku byenkolagana amalala. Katikkiro Mayiga mu kwogera kwategeezezza nti gavumenti ya wakati yandisigazza ebizibu eby'amaanyi olwo ebisigadde n'ebirekera gavumenti z'ebitundu kuba kati ekiriwo kyennyamiza nga buli kimu n'obusonga obutono gavumenti y'erina okubukolako. Naku sino tuwulira obuyaga bwe bujja mu basi ne gavaako gavumenti etuyambe. Enkuba bw'ejja n'ebijjanjalo n'ebifa gavumenti etuyambe. Kubanga gavumenti eziri mu bitundu byonna ebyo zirina eyamba. Obuyinza bwonna bwatumibwa wakati. Naye omutawaana nti wakati waliwo obuvunaanyizibwa bunene. Ebyokwerinda kw'eggwanga, ebyenfuna by'eggwanga, ebyenkolagana n'amawanga amalala. Tebayinza kufuna kugenda kuyamba bantu ng'ebijanjalo byabwe omuzira gubi. Ye Katikkiro eyawummula Mulwanyammuli Semwogerere era nga yakulembeddemu abantu bano agamba nti gavumenti egoberera federo buli kimu kijanguyira nga n'omulimu gw'okulwanyisa enguzi guba mwangu. Corruption muba mugiraba mangu nnyo nga muli wansi abantu be mulinaanyeemu. Ekintu nga environment obutonde bw'ensi ebyo byonna byonna kubanga bibakwatako kakati Katonga yabotose obaoliawo singa gavumenti yali nga ntono yesinga okubiraba obaoliawo yandibadde yabiraba dda naye gavumenti ennene ekola ku bintu bingi nnyo oba ogigamba Katonga ng'ate eri ku defense eri ku byakulaakulanya ggwanga lyonna okutwalira wamu eri ku nsi kukolagana n'ensi z'ebweru. Ono alambuludde ku kimwaliriza okukulemberamu abakugu bano okubaleeta embuga ng'agamba nti akikoze okulaba nga babeeyambisa okubangula abavubuka mu bukulembeze. Waffe tugenda okuteekebwateeka okulaba nti ensi yaffe esigala mu mirembe. Mu federo eno erina engeri gy'ereeta emirembe. Abantu buli omu enjawulo ze oba oli wanjawulo oba n'oli oli wanjawulo mulina musobola okubeera mu ggwanga limu. Abakugu bano okuva mu Amerika abakulembeddwamu Professor Andrew Bibi balambuludde ku nkola ya federo gye bagamba nti nnungi mu kukulaakulanya amawanga ng'eggwanga lyabwe kuno kwe lisinzidde okukula nga bano bawadde ekyokulabirako eky'eggwanga lya Canada eryali obubi ennyo wabula okuyita mu nkola eya federo lyerwanako nga kati lyerimu kuzigaba obuyambi so nga lye lyali liweebwa obuyambi. Bagamba nti okugabana obuyinza kiyamba abantu mu buli kitundu okwerwanako olw'ensonga nti ekitundu kiba n'obuyinza okukola ku ebyo ebisoomooza abantu. We think that this demand for federalism is interesting because it can take a few different forms. There are many reasons why countries choose a federal model. Wabula balaze ekisinga okulemesa enkola eno eya federo nga mu mawanga agasinga wabaayo okusika omuggwanga okwali mu ggwanga erya Canada kw'ossa n'ebirala nga bwe balambulula. Its long suffering and patience achieved independence from Great Britain after a long period of debate and referenda and voting. So whatever form or reason, we think it is important to continue a dialogue with leaders around the world on this topic. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.